Hallelujah, hallelujah. Praise the living Jesus. Shalom to you, Calvary greetings. Baramusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Olwaleero vidiyo eno ngikoledde mu church. Nebaza Mukama akukuumye ate akuwadde n'amaanyi n'obusobozi okukola n'okutuusaako engalo ebyo byotuusizaako oba byotuusaako engalo. Tumwebaza oyo yatuyingiza omwaka 2025 ate n'atumazaako omwaka 2024 nga tukyali balamu nga tukyassa. Kale olwaleero mu linnya erya Yesu njagala okwongera nate okusomesa ku birooto. Ebirooto kintu kikulu nnyo. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Yobu 33 okuva ku lunyiriri olw'14 bw'ati bw'ayogera nti kubanga Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo emirundi ebiri. Kitegeeza Katonda ayogera ogusooka n'addamu ogwokubiri tweyongereyo. Abantu newankubadde nga tebassaayo mwoyo mu kirooto, mu kwolesebwa okw'omukiro, otulo otungi bwe tukwata abantu nga babongoota ku kitanda kyabwe. Kama yeebazibwe. So Bayibuli egambye nti Katonda ayogera omulundi gumu weewaawo ebiri, naye ffe abantu ne tutassaayo mwoyo. Era mu butassaayo mwoyo tetutegeera biki Katonda byayogera naffe. So olwaleero njagala okweyongerayo okwogera ku kye bayita ebirooto mu linnya erya Yesu. Katonda ominza ebintu byonna, saavisi eno ngiteeka mu maaso go mu linnya erya Yesu. W'omukisa abantu bo Kabaka abagiraba bayige era bategeere mu linnya lya Kristo Yesu Omunazaalesi. Kakati olwaleero njagala kwogera ku birooto bibiri. Njagala okuwa ebirooto bibiri, ng'ebirooto bino n'ebirala bingi osanga ebirala nibyogerako olulala, naye njagala kwogera ku birooto bibiri, ng'ebirooto bino bw'obiroota osaanidde okusiiba, kikugwanidde okusiiba. Era nga wekirijjira mu bulamu bwo tegekerawo okusaba n'okusiiba. Ennaku Omwoyo Omutukuvu ali bakulungamiza ng'osazaamu ekirooto kino ng'okigaana okutuukirira mu bulamu bwo. So ngenda kwogera ku birooto bibiri mu linnya erya Yesu, era sigenda kutwala budde kantandikirewo. Ekirooto ekisooka okuloota oba okweraba mu nsi ey'omwoyo. Mu nsi ey'omwoyo, njogera ensi ey'omwoyo mba ntegeeza mu kirooto. Okweraba mu kirooto ng'ovaamu omusaayi, abazungu bakiyita breeding, ng'oba oliko ekisago nga kivaamu omusaayi, obanga olina ekiwundu nga kivaamu omusaayi, obanga bakukubye essasi nga ovaamu omusaayi. Kyonna kyonna kyekiri asa kibanga kivaamu omusaayi. Okujjako nga bakulongoosezza nga omusaayi gwe bakugjamu mubi, naye njogera ku musaayi nga bwe kiri. Okay, katusome mu kitabo kya Leviticus eky'Abaleevi. Leviticus chapter ey'okumin'omusanvu lunyiriri olw'11 bw'ati bw'ayogera. Baleevi agamba atya? 11 bw'ati bw'ayogera, agamba nti kubanga obulamu bw'ennyama buba mu musaayi, era nga budde ku kyoto okutangiriranga obulamu bwammwe, kubanga omusaayi gwemutangirira olw'obulamu. Atugambye Leviticus 17:11 nti omusaayi gw'ennyama guli mu musaayi. Obulamu bw'ennyama buli mu musaayi. Kitegeeza nti obulamu bwa guno omubiri buli mu musaayi. Buli mubiri gwonna, buli kintu ekiramu ekirina omubiri, obulamu bwakyo buli mu musaayi. Kyova olaba Kristo Yesu yawaayo omusaayi gwe, kubanga obulamu bw'ennyama, obulamu bw'omubiri gwe bwali mu musaayi. Kitegeeza omusaayi nabwo bulamu, musaayi bulamu. Kyova olaba yawaayo obulamu bwe nga atonnyesa omusaayi, obanga bamukomerera nga bamuwanika musaayi ne guyiika n'afa nga y'omusaayi. Kitegeeza yawaayo obulamu bwe ku lwaffe. Kitegeera
Petero atugamba twagula na bintu bigwawo feeza oba zaabu. Kati batugambye nti obulamu bw'ennyama buli musaayi. Kati buli lwoloota ekirooto ng'ovaamu omusaayi nga you are bleeding. Hallelujah. Kitegeeza ebintu bino wammanga. Ekisooka kitegeeza okufa. Buli lwoloota kubanga tutegedde nti obulamu bw'ennyama buli musaayi. Kati bw'olaba nga ovaamu omusaayi kitegeeza kufa. Okufa kitegeeza okufa. Kitegeeza okufa kyekisooka. Ekyokubiri kitegeeza okuvaamu omusaayi kitegeeza okufa. Ngambye okufa, okufiirwa obulamu. Kitegeeza nti bw'otasiiba, bw'otasaba, bw'otabeera sirias wagenda kuyita ennaku ntono nnyo, lumu 2 3 oba mwezi, kisinzira strategy gyakuteekeddeteekedde. Ogwe ku accident, omenyeka amagulu oba ofe, bakuwa obutwa ofe, oba ofune ekintu kyonna ekitwala obulamu bwo. So buli lwoloota ekirooto ekyo ng'ovaamu omusaayi kikwakatako okusituka okusaba ng'osazaamu era ng'ogaana ng'owakana nti ekyo tekijja kutuukirira mu bulamu bwo. Bw'ogaana obuzibu buba bugenda kujja gy'oli. Mukama yeebazibwe. So ekyo nkimaze. Eriyo ekirooto ekirala ekiringa ekyagala okyefaananyiriza okuloota nga oyonsa. Ekyo kyolaba oyonsa nabo kiba kintu Omwoyo Omutukuvu aba akulaga nti olina ekintu ekyomugaso ekiva mu ggwe, something valuable, ekintu ekyomuwendo kyofulumya naye ngeri yaba kifiidinga nga bakunuuna okukugjamu. So bw'oba oli muweereza kisooka okuba nga fine ng'oyonsa mwana nga mulamu ali bulungi. Bisooka okuba byanayana nga Mukama akulaga eriyo emyoyo giri okukunywa mu nsi ey'omwoyo okugjamu ekyo ekyomuwendo. So bw'olaba ng'ovaamu omusaayi kisooka kitegeeza kufiirwa bulamu. Ekyokubiri kitegeeza kufa okuyita mu ngeri zonna. Ekyokusatu kisoboka okutegeeza nti waliwo ebintu eby'omuwendo ennyo mu bulamu bwe ebigenda okuvaako gwe musaayi ogwo. Okiraba? Kati kisinziira okifunye otya ekirooto. Oyinza okulaba nga bakubye essasi nga Mukama akulaga malogo n'ebifaanana n'ebirala. So kale mwana wa Mukama ekyo kyekirooto bw'okirootanga zuukuka ogende mu kusaba n'okusiiba. Ekirooto ekyokubiri bw'oloota nga twogere ku ndabirwamu. Endabirwamu mu nsi ey'omwoyo bangi beetunula mu ndabirwamu mwe bati. Kasita oloota endabirwamu nga ogitunulamu bw'oti n'oweraba mu nsi ey'omwoyo ng'oli munene, ng'olabika bulungi, oliko akabina, oliko ettama, oliko eriiso, olabika bulungi mu nsi ey'omwoyo. Ekyo ky'oba olaba guba mwoyo gwe Mukama aba akulaga. Osobola okuba nga mu mubiri oli mutono nga ndi mu nnaku olina woyita okoze then n'olaba ekyo Mukama nga akulaga nti ekigambo ky'olidde mu kusaba n'okusoma Bayibuli mu nsi ey'omwoyo oli mulamu, you are healthy, nti oli mulamu, omubiri omwoyo gwo mulamu nnyo era ogenda kuwangula ebintu bingi. Then ekyo si kyenjogerako, njogera ku ndabirwamu ng'eyatise. Ekyokubiri buli lwoloota n'olaba endabirwamu mu kirooto, endabirwamu ng'egudde n'eyatika oba endabirwamu nga emenyese, ekirooto kino oba olina okusaba n'okusiiba okukisazaamu kubanga kitegeeza nti omubi Setaani ayina abantu abakuli okumpi bagenda okukozesa okudisappointinga. Kyogere mu Luganda, mu Luzungu okudisappointinga. Oluganda nuza bakiyita okukuyiwa. Bifena nuza bakiyita okukuyiwa. So buli lwoloota endabirwamu nga gude. Endabirwamu eno etuyamba naddala abakyala mukitegeera okutulaga obulungi bwaffe, okutulaga butya tufaanana. Kati buli lwoloota ng'emenyese kabonero akalaga disappointment oba betrayal. Disappointment kyekisooka ekyokuli betrayal oba okugaanibwa. So mu bantu abakuli okumpi either boso either baganda beza bosaba nabo either bowereza nabo essaawa yonna Mukama aba akulaga waliwo agenda okukulyamu olukwe era ekyo olina okugolokoka n'okisazaamu ng'osaba n'okusiiba n'okisazaamu. Ebirooto byo we bijja
tugamba bugambi nsazizaamu n'ovaawo. Mpozi kanyongereko n'ekirala kale emusota okukuluma buli lwolota mu nsi ey'omwoyo omusota gukuluma. Ekisooka Mukama aba akulaga waliwo omuntu ali okusindika amaanyi g'ekizikiza. Waliwo ekisooka kitegeeza okulumbibwa mu nsi ey'omwoyo oba spiritual attack. Ekyokuba ekitegeeza abaawo omuntu ali mu masabo oba mu by'okweraguza naye ng'ekirubirwa kikukola bubi. Ekyokusatu kitegeeza eddogo era essaawa yonna oba osobola okufuna obuvune ku mubiri gwe abamu busuka n'okuzuluka ng'okaaba abalala nga bigere bikusiwa oba bwe bakulumye ne bazimba n'okuzimba. So kati ekyo nakyo buli lwokifuna teekateeka ku speed okusaba n'okusiiba okubakanya n'okusazaamu ebyo omu byabaleese gy'oli osobole okufuna obuwanguzi mu linnya erya Yesu n'obutaddirwa mabega. So byebyo leero bye mbaleetedde. Ndowooza tusinkane ku episode endala mu linnya erya Yesu. So gwe wena atanaba kulokoka ng'ofuna ebirooto ebifaanawo ebityo ofuna okwolesebwa okufaanawo kutyo abamujja ne mumbuuza naye mukwano gwange ne bw'onojja n'obuuza oba mu komenti oba anywhere nja kukuddamu naye kye nnaakuddamu togenda kuba na maanyi na buyinza kujjawo kirooto ekyo wabula ekisooka kwe kulokoka. Okulokoka kwe kukkiriza Kristo okuba omulokozi w'obulamu obwo then olyoke ayingire mu ggwe nawe obeere mu ye. Bw'ayingira mu ggwe amaanyi gaba gayingidde mu ggwe kati setaani oli aba akubonyaabonya n'okukijjanya oba ogenda kumuwangula kuba ow'amaanyi aze gy'oli. Kati gwe afuna ebirooto ebifaanawo ebityo njagala wanike emikono gyo waggulu ogambe nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo era nsazeewo n'omutima gwange nga sikakiddwa mu linnya erya Yesu nti nze awuteekawo erinnya lyo ndokose sangula amanya gange kitabo ky'okufa ogawandiike kitabo ky'obulamu nkuwa obulamu bwange mu linnya erya Yesu naye nenya buli butali butuukirivu obubbi obwenzi n'ebirala byonna ontaase mu linnya erya Yesu mbeera omwana we atuukiridde. Amiina. Kati awo ow'amaanyi aba ayingidde mu ggwe ojja kufuna ekkanisa. Bw'onoofuna ekkanisa ojja kugenda otuule oyongere okusoma bakusomese Mukama ajja kukola obulungi mu linnya erya Yesu. Kankusabire. Katonda ominza ebintu byonna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. I reverse back the bad souls of an enemy. Nsazaamu amaanyi gonna ag'omubi n'ebirowoozo by'omubi byabadde ateekateeka okuleeta eri abantu okubakaabya n'okubakijjanya. Mukama ekitiibwa kyo kakirabisibwe n'omukono gwo ogw'amaanyi obulokozi bwo n'obutuukirivu bwo bulabisibwe. Twebaza omwoyo omutukuvu kubanga okikoze. Amen and amen and amen. Shalom, 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 shalom.